Kadingo kitaawo ne nnyoko baafa siriimu lwaki tewatulaga ku busolo bwabwe? N'olyoka ote ebinuduzi by'omubaka omulamba member of parliament bw'onoonyezaako simpase. Soko tulage ku bakitaawo ne nnyoko, tulabe ku nnyoko, tulabe ku binuduzi bya kitaawo ba nnyoko. Tulaba byali tebiwomoggose. Bonna baafa siriimu nabyo bitulageeko. Ekisajja ne kyefuulayo leke olw'okuba kyafuna abakigoberera abajega, olw'okuba kyafuna abatamiivu n'abasiru abalowooza nti be bategeera. Kitaawo yafa siriimu ne nnyoko, tulage ku busolo bwabwe. Ne mulyoka musaasaanya ebinuduzi by'omusajja omukulu alina n'abaana, alina n'abakyala n'obuko. Sagirinya yasoose Magombe. Kitaawo taliyo teyafa siriimu, ne nnyoko teyafa siriimu. Tulage ku binuduzi byabwe. Tulage ku binuduzi byabwe. Omuntu n'akulojjera ennaku ye gwe okuba bifaananyi kubiteera bantu. Omusajja yakulaga nga wamulumanga gwe weetega kamera, ng'omuteze kamera omukuba bifaananyi. Noto omunyo gwa Segirinya. Noto obusolo bwa Segirinya. Kitaawo yafa siriimu ne nnyoko. Nabyo tulage ku bwereere bwabwe. Tobulina. Bali tebawomoggose ebitundu by'ekyama. Lwaki byo tobiteera ensi? Oyagala kutulaga nti Segirinya yasoose Magombe. Ye mufugo wa Kalaba. Kitaawo teyafa siriimu. Ne gubo ogukulembeze ogutalina bwongo, ogutalina magezi. Omusajja omukulu n'obulwa amagezi. Olwokuba bakulimba nti oli president. President waawa. President waawa. Collection of fools. Abasiru. Ne mukola akavuyo, ne mulemesa abaana bo mugenza okuziika, ne mwasaamirira omusajja omukulu. Muzanya ebyobufuzi buli wamu. Ne muva mu lumbe nga temuwaddeyo wadde amabuga ag'emitwalo 5 kubeezaawo family. Bonna abazze bafa olina gwobeereddewo. Tunoonye ku baana ba Yasini Kawuma. Nze nabagamba okusajja tegulina magezi ate muli gulaba. Okusajja Segirinya zukuka Lwana omulambo gulwana eki. Wali olabyeyo omulambo gulwana. Guli mu katemba. Munaye leader. That stupidity must end. Noto ebinuduzi by'omusajja. Noto obusolo bw'omusajja onale bw'omulamba nga nawe oli musajja. Nga nawe kitaawo ne nnyoko baafa siriimu. Baali bawomoggomose ebitundu by'ekyama tobiraganga nsi. Lwaki ebya nnyoko ne kitaawo bikukwasa ensonyi? Ng'ebya Segirinya nga naye alina abaana tebikukwasiza nsonyi. Omusajja omukulu noto ebinuduzi. Nonso yalinga obwereere bwa musajja munno. Nga ne nnyoko ne kitaawo baafa siriimu. Ne kasimba amannyo. No, tetugenda kukkiriza ebyo. Tetugenda kubikkiriza. Temugenda kusimbiranga binnyo ku buli muntu. Omusajja abadde mulamu nga mumukuba bifaananyi mumutega kamera, amanya abalojjera nnaku abalage wabaluma nga gw'olikodinga bwereere bwa musajja afudde obutadde. Kadingo oli mu binnyo singa bakuwa n'omulambo n'ogulya. Kadingo byonna wandibikoze naye n'otajoga maama wa Segirinya. Omukazi abeereddewo omwana we. Omukazi alwanye ku lw'omwana we. Omukazi akoze buli kimu kyonna. Omukazi asuze teyeebase ku lw'omwana we. Byonna wandibikoze naye n'otajolonga nakuvoola maama wa Segirinya ku mulambo gwa mwana we. Kadingo weeyita ki gwe atasobola na kuwa kitiibwa mirambo gy'abantu mu famire zaabwe. Kadingo byonna wandibikoze naye mwandibadde temuwemula maama wa Segirinya na kumukubira ku mulambo gwa mwana we. Kadingo tolina nsigo ya bukulembeze. Bakupuluvinze long. Omukazi yagambye nti mpuuga mbeereddewo n'emirundi gyonna gyazze mu ddwaliro ku buyambi bw'atuwadde teyeekubyanga na mulwadde kifaananyi n'eki. Naye n'otuuka n'okuta obusolo bwa Segirinya. Ddala kigendererwa ki? Nakyo ekikuli mu mutima. Ddala kituufu oba onyolwa okwekubiza ebifaananyi ku bagende Magombe. Kadingo wakoze bubi nnyo okujoga maama wa Segirinya. Kadingo wayolesezza empisa embi n'obutaba na nsigo yonna ya bukulembeze. Ddala kiki ekikujooza omukazi ku ssaawa esembayo? Gwe kitaawo teyafa siriimu. Nnyoko teyafa siriimu. Watulagako ku bitundu by'ekyama kyabwe. Tuggyeyo ebifaananyi bya kitaawo yali tawoggomose ebitundu by'ekyama. Lwaki tewabiraga ensi? Kadingo lwaki ovuga nnyo yaleke ku bantu? Lwaki ojooze nnyo abantu? Ate Museveni gwatujogesa abavubuka bano. Museveni gwatujogesa ebivubuka bino. Singa muntu tulina omukulembeze ategeera line fujjo teryandibaddewo. Abantu bandibadde n'ekitiibwa oba banaku batya oba bali batya naye ne mujoga omukazi ku lw'obunaku bwe. Mwe mwennyini mu advocating for democracy. Omukazi abagambye nti omwana wange kaagende eri bamusabire mu kitiibwa. Muli mu buvuyo otudde wali ne kakaziko. Gwe kitaawo ne nnyoko baafa siriimu baafa tebawomoggose busolo. Lwaki tewabiraga ensi? N'otuuka okuta ebinuduzi by'omubaka omulamba. Munoonya simpase. N'otuuka okuta ebinuduzi by'omubaka. Naye Kadingo ensi eri kulamula. Effujjo lyokoze ku bantu Kadingo ensi eri kulamula n'abaana bo. Wama abantu bange temuva kuno nga temutegedde kitambula mitala w'amayanja. Ayagala ogenda okwepakasiza ssente z'oteekamu ng'omaze kukakasa visa ng'ogirina ng'omaze kugiraga kuba famire yo. Ku noti 7 ogenda kuba otufuna butereevu ne ku noti 7 noti 6 twetaaga bawala na balenzi kuva ku myaka 21 paka emyaka 38 mugenda kuba mukola mu fast foods company nga bw'olaba Cafe Javazi oba KFC muweereza mmere kwoza bintu kusavinga ba customer sala lava kwemu kitundu paka ku 2-3 ba waitress ba waiter ba chef mwetaagibwa abantu bango bomanyi oluzungu batomanyi jangu bakusuza bakulisa bakujjanjaba ne ka vacation buli mwaka tutwala Saudi Arabia, Qatar na Dubai na Kuwait
company emu yakwata contract chezo ezoku distributing fast foods company mawanga ago era abakolayo mubalaba visa bazifuna mujja tugende bwe tukolerere obuvubuka bwaffe abayina instruments za fujjo bakakamu basiris nchidemu abayina all the weapons all the instruments ezili mento kole fujjo bakakamu ne abatayina badakagirita ne bambala bino byovulo byo mukiyembe ebimyufu tebakiba Museveni walete emirembe kati gifuse mirembe President Museveni is responsible for this yes tegikyali mirembe gosinga ovumirire gali eyali yeni skin palaso kati waliyo neyo muyayugo jemi yayu ya nupo egikulemberwa saka Mr Kadingo principal egali kati ziri sato ziri official alien skin palaso ne yakyagulanyi yes mama nagamba banange munzikirize ngama muwami binywe enjaga biridde embizi biridde amawowolo binywedde walagi ono walayisi ku kubo bikoledde fujja Masaka kanku kwe kungu MK baba mpulira tukirize MK ame yafeddewo MK ame waliyo kyabalaba MK ame successfully had neutralized those idiots musiru n'embizi tebalina njawulo nkiddemu omusiru n'embizi tebalina njawulo embizi eyo gyolaba goli musiraamu nsonyiwa embizi ne bwogijja mu kikomera kyayo n'ogikuusa vimu jik netukulanga emasa era bweddayo mu kikomera yevulungamu mu tosi n'omusiru omusiru abanga mufu tategeera nti kyakola kikyamu kungo oyinza okubanga Katonda yakuwa obujiiko bw'amagezi 10 nga bana badde mu kuziika nga buli omu yamuwa akajiiko aka kamu embizi n'omusiru kiwabanjawulo kyovala President Museveni akoza nnyo ekigambo pigs mwabasinga temutegeera lwaki akikola ki akitegeeza omusiru ye muntu akola ekintu ekitalina kukolwa ye nakicelebrating kati Mpuuga omusango gwe yazizza ogumanyi famire kumwakinologinga omusango gwa Mpuuga gwe yazizza guli ogu famire kugamba nti ekiro n'emisana mu nzikiza n'ettumbi Mpuuga yekka yatubeereddewo owulira mama Segirinya nakikonfaminga mukyala wa Segirinya nakikonfaminga brother wa Segirinya gwe bakubye ne Kawalaka Segirinya nyina mukwano gwange ze doctor Lubaga hospital amawulire ga Segirinya bwe gabreki ga Segirinya afudde yangamba gashumba kyenda berubaga sikirabanga ati kiki titubadde ne Segirinya wano wiki nga 2 nga Segirinya buzi batafunye abukyalira ne Segirinya balangiridde nti afudde ababaka abamu bajidde ku boda bafune amawulire baduse misinde ku boda doctor yangambe kino sikirabanga amazewo 2 weeks taina muganyaze mulaba ne lwafudde emiyayu ja nupu jatukidde erubaga kudwayo ku boda ate kisimi yayu behavior zabu ziriki ate ze banankola ki zinige na munupu nze gashumba nze ni musiru bebabe bokaye bagenda munupu omuntu nakugamba na muri moving dictator omwezi tegujja kugwako ate naga 2026 nkomawo waliwo obudongo busingawo Mpuuga oba omwagala wato mwagala rolo ye mu kujjanjaba kwa Segirinya yabadde acknowledged very much ekyokubiri Mpuuga y'omu ku bantu abalwana Segirinya ave mu kkomera owulira bano ne bayomba nnyo Segirinya avuddeyo atya owulidde so nga baagala asigale bamulireko akasente Mpuuga omusango mulala gwe yazza kwe kujja Segirinya muki mukomera owulira you get it omujja mukomera nakyo kyanyiza omusango tobijjukira nti mwerabira mangu tukira bulungi nnyo nga bayomba avuddeyo atya biki simanya lulovulo Kyagulanyi tubuulire Nubianiri Eddie Mutwe bo baavaayo batya mu kooti lwaki muti mwakompolinga Nubianiri ne Eddie Mutwe bavuddeyo batya Mpuuga oba omwagala wato mwagala rolo ye mu kujjanjaba kwa Segirinya yabadde acknowledged very much ekyokubiri Mpuuga y'omu ku bantu abalwana Segirinya ave mu kkomera owulira bano ne bayomba nnyo Segirinya avuddeyo atya owulidde so nga baagala asigale bamulireko akasente Mpuuga omusango mulala gwe yazza kwe kujja Segirinya muki mukomera owulira you get it omujja mukomera nakyo kyanyiza omusango tobijjukira nti mwerabira mangu tukira bulungi nnyo nga bayomba avuddeyo atya biki simanya lulovulo Kyagulanyi tubuulire Nubianiri Eddie Mutwe bo baavaayo batya mu kooti lwaki muti mwakompolinga Nubianiri ne Eddie Mutwe bavuddeyo batya so kyekyo emiyayu President Museveni emirembe gyafuuka mirerembe
ndagayo mukolo gw'enaale mugwe nogwali gubaddeko effujjo bwe lityo. Sigulabangako. Bambadde bino ebikofiira ebimyufu byovulo bye bajja mu kiyembe beefudde bakatonda. Ate kusesa ki abaana ba Nuupu balinganga ndegeya. Bambadde overall. Empya. Kalulu. Was it by coincidence? Bafunye empya kati kambabuuze mmwe. Oba tubale tuzika Segirinya. Kyeki abambaza t-shirt za Kyagulanyi ne posta ze. Atunga bali mu campaign. Kyabadde ki? Zobedda mbiraba ku social media okwo. Okitegera ndowooza. Effujjo ly'abaana abaana. MK. Jeno MK. Atukkirize MK ameddewo. It was ugly. Mama w'omwana, sister we, mukyala we, muwala we, ne baga nti atugende mu kifo kiri ekigazi ennyo. Ne mugaana, mama ne mumusibira mu nnyumba. Olwokuba mulidde embizi, munywedde enjaga, munywedde walagi, mulidde ebibumbe ebibisi, n'ebyenda by'embwa mubiridde. Ne mugiye Masaka okole fujjo. Nze mbagambye Wakayima Nsereko, oli muganda wange okimanyi. Njagala Wakayima weesirwaza ofe. Lino effujjo balireeta awaka. Ngulireeta wani? Oligamba foot soldier. Segirinya abadde mulago for 2 weeks Erubaga. Tugende mu records z'Erubaga, CCTV. Tugende mu visitors, batulaga amanya gammwe. Tukoye be bazaalya mu bitundu ebirala okujja okunoonya obululu mu bitundu batazaalibwamu. Okijja kwani? Uchege banji omanya abamu mikwano gyange. Twakola tonwandanga sikwandanga. Ochulira sikutabala. The mere fact nti ekifo ky'ozaalibwamu bakulijekitinga. Lwaki ojjeno? Okuzaje. The mere fact nti mu kifo ky'ozaalibwamu bakulijekitinga. Lwaki ojjeno? Abakumanyi bakugaana. Segirinya yali self-made. Yerwanako ya uplifting himself. Kungu. Tugende mpola. NUP Adama Bugoga sendemeka. Bo bagala microphone. Kyagulanyi Adama Bugoga liwa. Ate mpuuga. Bino byokola kati biwali badde wakoledda bye nakuyombesezaako luli. Byakola kakati ajjeyo enjala. Awo mpuuga tujja kutambula. Temukkiriza jogo kujogebwa ffe kitaffe yatugamba temujoganga abantu. Ne temukkiriza nga abantu bayisaako ekitoomi. Balinyisako ebitoomi. Bano abaana bajoga. Waliwo omukyalo omukadde namusanga sete nangamba Gashumba. Gavumenti nebeera butakwata mu baana bano. Busibo obwo bwana mu kulonda okuwedde nga bukola ne road block eyo. Nga batu bobo yambadde t-shirt. Alalala kungu. MK amechi yakola kwata ku mawagizi wa Jeno MK. Kubanga fa abagizi ba Kyagulanyi situbayinaako buzibu. Nze wafu wali ku boda manyino batuma nga ina helmet eriko ekifane kyani kya Kyagulanyi. Actually mwana omwankolera emirimu gyange muwagizi nnyo wa Kyagulanyi. You get it? Lwaki gwe wa Kyagulanyi oyina eddembe okuteeka ekifane kya Kyagulanyi ku pikiyo owe naale mutalina ddembe? Lwaki wa Kyagulanyi oyina eddembe kwambala t-shirt ya Kyagulanyi owe naale mutalina ddembe lye kwambala t-shirt ya Yoweri Museveni? Omuwaka yenna kasitala ayira mu parliament bamuwa miliyoni 2 eby'emmotoka. Abasinga tebazigula bakola mu byabwe. Ekirala omuwaka yenna kasitala ayira okkirizibwa okwewola ssente ezituuka ku 1 billion. Kuba manyi bangi bazeewola 1 billion. Ani azigarantinga gwampuliriza through the parliament of Uganda. Kati bambi Segirinya ye ssente lwazijjayo n'azimba akalwaliro ke ambulance n'ebiki n'ebirala. Kati bye byazimbisa principal omutima. Yatandikirawo nembuuza ssente ozijjawa. Oyala tulabisa bubi. Kubanga saaba fere, saaba kopi yetabi believing amu byokuyamba abantu. Yabuza bakyoyamba. Ate n'ekyo nakino kakiklarifying. Ne Segirinya olunaku lwalayira mu parliament yali mulwadde. Yaleetebwa buleetebwa okujja okukola ki? Okulayira. Yes, kyali kikyamukwata Segirinya omusi bano kwayo security yemanyi lwaki yamukwata. Naye agende eruzira ng'olwedde mu ki? Mulwadde. You get it? Ne statement za Kyagu muziwulidde. Oyala tulabisa bubi, teffe situkolera abantu.